Faadi TV mwasibye mutya kata Saudi muli mutya abali e Uganda mbatumide kabali e Germany mu kibuga Berlin batumide ko nembebaza nembagamba nti muli bakabi mama fine bitu byengedde kubanga bimubijjirira bimutabukidde muwala wa mugenzi Meja Kigundu amufukidde kizibu Abiba Kigundu afukene mama fine akayinja mu ngato yemu kwabo bawala b'omugenzi eyali baawe amanyikiddwa nga Meja Muhammad Kigundu eyakubibwa amasasi omwala afukire mafina akayinja mu ngato. Subscribe atonyigene kale bagita Faadi TV abali Saudi abali mu ggwanga erya Oman abali Uganda Kampala Jinja Mukono mbatumideko magamba nti mubali nnyo kubanga mujje kumirako Mbalala Masaka bagamba nti muli babole nnyo Laka Iwana wa Kyotera mwena mbatumideko Tanzania Kenya bagamba nti mwena muli babode Faadi TV stay on YouTube platform tosigalenga oje kumideko bagita Faadi TV abali mu America University of Chicago namwe mbatumideko abali mu ggwanga erya Iraq ekibuga bakita Baghdad mbatumideko namwe bagamba nti muli bakabi abali Kuwait namwe muli babode nnyo Kuwait Saudi Arabia mu kibuga Riyadh wali Iraq Baghdad Pretty Aisha kutumideko bali kwanga followinga Faadi TV mama fina ensonga zitabuse omuwala Abiba afugire mama fina ekizibu amufukidde akayinja mu ngato Abiba akatambi kafulumye ak'obuseegu akalaga obwererebwe era ng'oni abadde n'omusajja bano babadde ku video call omusajja akatambi n'akata era ne kasatulatinga ku social media Abiba agamba nti nti akatambi ako si yabadde mu katambi kyokka weetegereza akatambi kalimu Abiba bannange Abiba yeewakanira bwerere nga bw'omulengerawo nnyini nga yeyambudde ng'ali bute era omusajja ng'amugamba naye mpulira ngenda kukusubwa nga nze mu Amerika mpulira ngenda kukusubwa abane nga wakula bulungi wansi ng'omusajja amuwaana kavidiyo Abiba yeyabaddemu Abiba yewakanira bwerere Abiba yagamba nti mama fina nti yasasudde aba bloggers ba Kabaata Barama ba Sefiko bantu atugende bonna waliwo gwe bayitadde Kyaga manyi ba bloggers bangi nti ndi yabasasudde mama fina yabayisizaamu musimbi nti bakole nti bonoone erinnya lye Abiba ssebo atusene ku serigamba nti agendagenda akolera mu kooti ne ku poliisi alope mama fina amulumiza okuba nti yali mu lukwe olw'okutta taata we omugenzi Meja Kigundu Abiba afugidde mama fina akayinja mu ngato mama fina agamba naye Abiba onjagaza ki mama fina ssebo atusene ku serigamba nti singa Meja Kigundu akomawo ne bamubuuza nti ani aba afa ku Meja Kigundu ne fina agamba nti ati siko fina afa Meja Kigundu asigala ekyo nkyewunyizza nnyo mama fina tiyali kyogedde ekyo mazima ddala tekimulabise ekyo tekigenda kumulabisa kyogamba nti ssebo omusajja akoma omuwala we naafa omwana agoweza mpozi ko nga fina si yamuzaalira ddala naye wobeera nga gwamuzaalira ddala walayi ekyo mama fina kigenda kumulabisa jjukira omusajja osanga musange naye oli aba mwana we nga gwamwezaalidde mpozi ko nga fina si mwana we nga yakuza mukuze waffe tuyinza okuba tulowooza nti mwana wuwe naye nga si wuwe manyi waffe engeri kale gyayambayamba abantu oba oli awo ayinza okuba akuzizza mukuze nga si wuwe naye wabeera nga wuwe okutuuka okwogera ekyo ekintu kyewuunyisa kale ensonga zeezo estrending akadde kano Abiba afukidde mama fina akayinja mu ngato Abiba afuusa Abiba agamba mama fina wasasudde ba bloggers ate jjukira nze bulijjo mmanyi bwino muyina bwino kambyogere ebyama guwatta taata Meja Kigundu ye taata woono omuwala Meja Kigundu yali taata wa Abiba omuwala Abiba oli yakubwa amasasi eyali omwami wa mama fina era nga mama fina omuwala ono abadde amuweerezanga n'essente ng'amutwala nga muwala we naye baaba omwana yatabuse yabeeretedde yawuliwo olinza obutambi n'abuwa omusajja n'abuteeka ku social media oba abakyala babaaki balina emize gyerikodinga obutambi n'abuwa omuntu gw'otamanyi lwaki oba omuwa obutambi babadde ku video call oli n'agirikodinga ng'ali bute nga bwe yazaalibwa gwe mulengero ya Abiba essaawa eno yeekwasa mama fina nti yasasudde baani ba bloggers okumwonoona ba tiktokers okumwonoona nti mama fina yabasasudde
gwe yeekwasa ate yeewakana si yabadde mu katambi naye nga yabadde mu katambi yeewakanira bwereere yennyini akatambi oketegeeza bulungi yennyini yabadde mu katambi aka Abiba aleme kwewakana mukyala mufumbo yabadde na musajja mulala omusajja gwe yabadde naye omusajja ndowooza yabadde azeeko mu Uganda luzano mu vacation mu Uganda ng'alina okuddayo mu USA ndowooza gwabadde ayendako naye nga musajja mufumbo kati ssaawa zino yeekazaakaza olw'ensonga nti ebintu byafulumye byafuputuse ekisajja kyamulabisizza ew'omwami we kati ssaawa zino yeekwasa Mama Fiina ate nga n'okuswala kw'otadde kati agamba siswala nzekka Mama Fiina kankulabise naawe kakuswaze oba yamutta oba teyamutta agamba kankuswaze oba wamutta oba tewamutta kankuswaze nti gwe wakola ki nti gwe wamutta omusajja gwe njogerako munnange yakubwa masasi musajja wattu eyali omwami wa Mama Fiina n'ensonga zigenda ziranda Abiba agamba ngenda kugenda mu kkooti Mama Fiina oteekwa okusibwa Abiba agamba nti agenda kuleeta obukakafu bulaga nti Mama Fiina nti yali mu lukwe olw'okutta taata we kitaawe nti era Mama Fiina nti yabba n'emmaali eya taata we nti ebintu byonna yabibba emmaali yagyeddiza yonna nti teyabalekera kantu naye nga tejjukira Mama Fiina yavudde n'agamba nti Abiba abadde ng'amuweereza ssente buli lwakubanga buli lwaweeza voice note ne message azina kubona omwana agamba nti Mama Fiina emmaali yagitwala tababeereddewo naye nga Mama Fiina alaga nti abadde ng'amuweereza ssente ebisesinga almost obukadde nga 5 buli luvannyuma lwa mwezi gw'olengera Abiba gw'olengera oyo yabadde mu katambi k'obuseegu akatambula akadde kano ku mitimbagano Abiba oyo yeewakana naye yabadde mu katambi ate kamulaga bulungi ne face nga omanyi na video call neza WhatsApp zibadde beekubira oli omu yagirikodinze omanyi osobola okugirikodinga yagirikodinze n'akola ki n'agiteeka ku mitimbagano n'agita n'agisharinga ne banne be mu groups eyo kakanange egenze ku social media kakanange etambudde kakanange etuuse buli wamu yennyini yalimu aleme kwewakana yennyini Abiba yalimu ng'olaba ono Abiba yeefuula nti alina eddiini ey'amaanyi yeefuula agamba nze ebisinza bikola abantu ebiseesinga abantu abeefuula nti balina eddiini ey'amaanyi obwegenderezanga nnyo kati nga Abiba ono tebajja bukaya ku mitwe naye baba n'ebikolobero ono Abiba yabadde mu katambi ekyo nkiwakanamu Abiba yabadde mu katambi kano ne face yeyo nnyini n'ebyo bigundi ebyo byekubye ku mikono ebyo ebyabayindi oba babiyita batya ebyo mbirabidde erinnya ebyo byennyini yabadde nabyo kyokka ali mu kwewakana abaana ya Abiba subscribe ate onyigende kade bagita Fahad TV n'eddoboozi lyennyini ng'ayogera okumanya nga Abiba yewakanira bwereere akatambi kali kabaddemu n'eddoboozi va ku bwe ne badde balikodinga nga eddoboozi nga baali mutinze yabadde ayogera n'okwogera ng'amugamba ondabye nga noli amugamba naye ngenda kukusubwa nandibadde nkulabako omulundi ogusemba nga sinagenda mu USA baava ekyabadde wali nyabo ng'amugamba naye nga wabala kwabadde kwewaana kwokka Abiba essaawa zino yeegaana yeewakana agamba nti si yabadde mu katambi naye nga Abiba yabadde mu katambi yeewakanira bwe Mama Fiina ekkomera taliwona Abiba agamba ngenda kukusibya wanswazizza naye kankulabise agamba nti si yabadde mu katambi agamba nti Mama Fiina yasasudde bakabaata balwama basefiko okumulabisa ku mitimbagano nti ate si yabadde mu katambi naye nga ebyaddala katambi Abiba yabadde mu katambi ebyaddala subscribe mweraba